Okusatira wetwogerera kati nga famire ya mwami Tebwabulwa bali mu kutya tebamanyi kikigenda kuddako kubanga waliwo amawulire ge tufuna nti waliwo abatujju abaagala okulumba State House era nga abatujju bano baleetedde Museveni okubeera ku bunkenke awamu n'abantu be abayonoonye Uganda nga tebamanyi na bwali bayinza kuddukira oba wadde ekyokwogera. Baganda bange abantu bano tutera obbagamba nti mubonyaabonyezza nnyo abantu bati ebinaku erunakya nga ebintu bibeefuukidde munaayogera ki? Kaakati nno kyekiri ewa mwami Tebwabulwa. Muwoozi amaaso gamumyuse, kitaawe gamukanuse, Janati ye ate baaba yeeyumira nga myereere. Ate bw'oteererako mukoddomi waabwe ono abadde asika abantu ebyenda nga bwe tubiwulira nti atunda ebipatisi z'abantu manga ag'enjawulo, munnenge bo abantu bannansi n'abafunamu omusimbi bw'atyo ng'abatunda. Era kino kiri mu malwaliro ag'enjawulo. Kufiirwa omuntu wo munnanga ate bo ne bakola ekyabwe kye balina okukola. Twongera obajjukiza nti bannayuganda ffe abalina okwebereramu ne twetunulamu ne tulaba nga tulina ekikulu kye tukola. Bano abantu bo bali ku missoni zaabwe ndala nnyo, balina byabwe bajja kukola, tebajja kulwanirira, tebalina kye bajja kutereeza okuggyako okwonoona ebyo bye baasanga nga ab'edda baabiteeka. Kubanga Museveni talina kye tugenda history gwakoze gwe tugenda kulabirako omulungi. History yenna tujja kugamba kino kyaliwo Museveni akisaanyawo, kino kyaliwo Museveni n'akiggyawo, yookyo kye tugenda okujjukira ku mwami Tebwabulwa. Naye ate nga singa tuba ffenna tukwataganidde wamu ne tugamba nedda enough is enough, bano kyangu nnyo okugenda ne lwakuba nti munnange bannayuganda tukyetiitirira naye bwe tunaavaayo olunaku lumu ne tugamba nedda ekimala kimala. Singa kati nga kyatusaana ku mmwanyi ffenna ne tuyimusa eddoboozi eryo tewandibaddewo kigaana kutambula. Naye nga baganda bange, mikwano gyange, kyenyinza obbagamba nti ensonga zeezo twebereremu tetuganya abo balowooza nti be balimu bokka. Tetubaganya, tubawa chance tubalage nti naffe tusobola, tulina eddoboozi era tusobola oddisitula ate tusobola okweyimusa. Tetuwa omulabe wadde n'omu chance kutuzannyirako. Tumanye nti tuli bannayuganda abaagala Uganda, abaagala ensi yaffe etambule ate nga egenda mu maaso. Gwe munnayuganda ali eyo ng'olowooza bino byakuzannya, bino byakusaaga, twongera okujjukiza nti ebyo by'omuzannyo twabivaako dda ne tubireka. Kye twagala tukimanyi ate era tujja kitambuza. Tetutidde aboogezi kubanga ne buwa ne woogenda wa baaboogezi buli wamu weebali era tebajja kugenda. Naye ffe tubeerenga bamativu nga tumanyi kye twagala ate era tukiremereko. Tulina okukkiriza nti eggwanga lyaffe lijja kununulwa. N'abo abalowooza nti baatuuka, abalowooza nti ebyabwe byatereera ne bajja ku baana b'abandi ne babakola bye baagala obbakola, abamu ne babawamba, abalala ne bababuzaawo. Nga tulina abantu baffe kati abamaze emyaka 5 nga tebamanyikiddwako mayitire. Naye ng'ate munnange waliyo abo abadda mu State House ne batuula ne beewaana titubayina. So ne tusigala awo nga ffe tuli mu mbeera eyo, naye tusuubira nti bina byakaseera buseera. Mumanyi bagamba nti nantabuulirirwa, naye ne Museveni bwannantabuulirirwa agenda fuuka nga ndiwulira nti yalemera mu kitooke ebyamutuukako nakati akyabirojja. Kye kigenda otuuka ku mwami Museveni mwemuteekewo maaso, mumulinde mujja n'okukyalo nga muwulira tubaga buleeki nze nti omukulu agenze.
wamawulira mukamuwenze tantiisatiisa talina UTI nze nagamba magogo abingambe nze nagamba magogo abyogere si yagenda mu gundi amugeya yegwe magogo ekyakwagaza omukazi omukadde oyo kiki oba awunya ekibobe gwomanyi wamawulira ye mbadde wanga sinagenda mu kibobe balese nga bamaze okudayivatinga amawulire afuwa n'emmindi bannange era byonna biri kugye bannange naye kwe magogo wali olowooza osobola okuwona UTI wa Museveni nemba ne magogo wepampalika firiza hiti magogo kyogenda okukola kiriwo ekitiibwa oba oyagala okuwona UTI gende wa maama wo yennyini akuzaala bw'aba waali oba muganda wa maama wo anoonya akatuntunu akatono akakuyenge bulungi nga kabisi akutonyeze mukamwa akutonyeze mbwati bwe mpola ttondo limu abiri asatu akatuntunu ke kajja okutaasa otherwise wawedde dda ne pampo jjajjambala temo mu biyite ebyokusaaga si gwe okeekamuliramu genda maama wakutonyezemu akatuntunu wamawulira kikunama mwezija ku mulamwa mbu Trump agenda mujjirawo ekibulooka nyina ekintu kye nabasuubiza obbanyumiza ne mbagamba nti kanninde Biden aveeko ani ajjukira ekintu ekyo nze wire bwe mbanyi ekintu kyenayogera mu video ne beba ya 2 njijjukira nabasuubizaawo ne mbagamba nti kanninde Trump kanninde Biden aveeko ndibabuulira saabagamba era ngenda babuulira leka gundi onamazo gundi amale okulayira wulira America ono mama Kibobe alowooza mbu n'ebya America biringa ebye Uganda mbu president ayingira mu buli kintu America system bweba yakusiba system ye yakusiba joyina okunnyonnyola joyina okutereeza si muntu era ne Biden yali mu kuvaako takimanyi nako nti bakusiba Biden takimanyi nako nti obadde tolinnya mu America omanye embwa zaagala obalaza obusiimuule naye gikwasa ekiwere esiimuula olaba embiro Biden agenda si ye yakusiba system eyakusiba ye nyini eyo Trump gyagenda okukoleramu okitegedde ekintu ekyo maama Kibobe kakati maama Kibobe watugamba nti gwe bw'oba oyina bukediya ensi yonna ebeweddeyo tolina kyeweegomba mu bazungu ekisooka bali babisiyaga bakulanga bisiyaga tolinayo kintu kimu kati ate okugamba kikunuguna kakikunugune kakikukoone uwowowo firiza hiti watugamba gwe tolina kyobiwuliramu tokoze rosi yonna so as long as you can enter
Bukedia freely, going and out in Bukedia. That's enough. Is America Bukedia? Naye bannange Katonda w'eggulu oli mukulu. Omugenzi kafeera ino limba lyo yatendererezaamu Mukama n'agamba bw'ati. Oli mukulu ayi Katonda, oli mulungi Mukama. Oli mukulu nnyo Katonda, bannange oli mukulu nnyo ayi Katonda. Kaakati ekibobe kakikusiyiike oba obadde okijjanjabira mu Amerika owedde. Ate ekyo sijja kuwa ddagala lyakyo. Nze mmanye eddagala egganda muganda wa. Magogo ye kye muyambyeko. Talina malala ago. Mubbi naye talina malala. Wamma Magogo genda okunya akatundu, gunja akatuntunu maama wa akakunye, gunja akatuntunu akateekemu ojja kuwuna UTI wujja ekikazi. Gwe sigenda kukuwa ddagala lya kibobe, ate nalyo ndimanyi. Kanveeyo eyo ngende ku birala. Ngenze ku mmwanyi. Emmwanyi eyo gye mulaba, mujjukira olunaku emirundi gye ndeese Secretariat ne mbagamba nti Museveni yateesezza ne Kagame amwewolere ssente mu nsi z'abazungu, naye nga Rwanda tetugenda, Museveni tagenda kuddiza Kagame ssente mu mpeke, agenda muwa mmwanyi. Mujjukira ekintu ekyo. Mujjukira ekintu ekyo emirundi gye nkibaleetedde. Era ssente ezo Kagame n'azijjayo n'aziwa Museveni ng'agenda musasula mmwanyi. Mujjukira emirundi gye mbaleetedde ekintu ekyo. Y'ensonga lwaki ekkolero ly'emmwanyi za Uganda yonna liri ntungamu. Niya Rwanda, niya Rwanda. Nze mbuuza, emmwanyi za Uganda zonna okukuŋŋaanira entungamo waliwo pooti. Waliwo ekisaawe ky'ennyonyi ekinaafulumya emmwanyi nti baateeka kumpi n'ekisaawe. Lwaki ekkolero tebaliteeka kumpi ne Bushia? Kubanga zisala busazi wali ne zigenda e Mombasa. Lwaki tebakitaaka kumpi n'Entebbe nti bwe ziva wali e Nakiwogo zigenda Bugenziwa, nti kasita kive Kajjansi, kasita zive Kajjansi, awo ne bw'okasuka ekkutiya y'emmwanyi egenda ku kisaawe Entebbe ne zifuluma eggwanga. Why ntungamo? Because emmwanyi zonna za Kagame. Kati gwe wenna alina emmwanyi mu Uganda, kikukakatako okukwata obulungi emmwanyi za Kagame. Muzinoge bulungi nga zengedde, muzaanike bulungi nga temuli nfuufu. Mukwate bulungi emmwanyi za Kagame. Mukwate bulungi emmwanyi zaani? Ke bakusanga ng'okutte bubi emmwanyi za Kagame, ogenda kikwasako emikono ebiri. Ekirungi ebintu bino mbadde nzija mbibagamba.
mbadde nzija mbibagamba. Entunga tewaliwo mwalo, tewaliwo kisaawe nti nno baataddeawo zisobole okuyanguwa amangu, wabula zanguwa amangu okuyingira Rwanda. Era abantu bonna abagenda okukola bajja kulaba nga mmotoka kutikkibwa naye nga tebamanyi kiki kiddako. Nga bwe zivaawo ku kyuma direct Rwanda. Kubanga Kagame atubanja ssente empitirivu nnyo z'abanja Museveni ze yamwewolera oluvannyuma lwa okubanga Nuupu yeekalakaasa mu mawanga g'ebweru ne batemako obuyambi kati atutte mmwanyi. Mujja kiwulira in his own voice. So temugenda mukakunizo kabasajja abo. Anthony Akol avunaanibwe ng'omuntu era ne byetumukola byonna oba kumujejo oba omukola biki bikolebwe ye ng'omuntu. Temuyingira mukakunizo ka Museveni anoonya engeri gy'alemesa His Excellency okutambula. Anoonya ennuggu emutta obulumi bumuluma, anoonya engeri gy'amukuumira awo yeetooloolera awo kabwati. Naye mubuze kati ayagala kiyite mu bantu ba bulijjo, bakwate emisekuzo, bakwate emiyini, bagambe mmwe mwatuvuma olwakoolo, kakati mubeere eyo naffe tubeere eno. So temukikola, temukiyingiramu. Abanoza n'Abaganda baffe ddala, naffe tuli Baganda baabwe ddala. Mukitegedde? Entandaalo ejja bbeerayo oluvannyuma nga yakoolo ng'omuntu. Katugende mu kigambo kya Katonda. Muwanga Kivumbi Musota amulaba kuba ku mutwe. Muwanga Kivumbi Musota amulaba kuba ku mutwe. Bw'obanga omanyi nti nno okola mu Ssemwayi Iso obadde ojoonyesa bannayuganda dduka ofulume Uganda. Kubanga ekigoba Museveni tikigenda balekawo. Muwulidde bulungi ebigambo bye njogera. Kansuubire nti mubiwulidde. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, nkwebaziza olunaku lwaleero Mukama. Tugenda mu kigambo kye kitukuvu mukwano. Tuzza osomesa oyigirize batabani bo ne bawala bo. Oganye ekigambo kino kibe kiramu. Kigwe ku ttaka eddungi, kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu Kristo Yesu. Mwana Katonda ayinza byonna nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala. Ate nange nneme okuba atasaanira. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Politics kati atandise video kati etandise. Buli lwe ntandika ekigambo olwo video ebeera etandise. Wali mbadde nzijjako bucu. Jako bucu. Nja muleeta enkya. Tukyali mu mwanyi saagala kubeera ng'aleese diversion. Nja muleeta enkya jako bucu. Oba ngenda kuba postingira ebintu bye byonna ebimukwatako. Ngenda biba postingira n'ebirala. Kati mmaze okujjako obucu tugenze mu video. Neebaza Mukama olw'okuba buli munnayuganda yenna ayina obulumi bw'eggwanga. Ensonga lwaki muwulira obulumi n'emmere n'ebalema okulya mugenda gimanya leero. Obwo obulumi butegeeza nti kati mutegeera. Obwo obulumi butegeeza nti kati muli mu senseezi zammwe.
kubanga waliwo lwebyabeerawo nga tebibaluma nga tebibakwatako. Ffe mu magye tukola bwe tuti. Omanyi lwaki bakuba amasasi nga baziika ow'amagye? Mu magye tukkiriza nti teri w'amagye atamanyi kigambo kiyitibwa sasi. Era tekiriiyo. Buli w'amagye yenna aba amanyi ekintu ekiyitibwa essasi, era ow'amagye ye muntu asinga okutya essasi. Era bwe livuga, bano bamwananchi bo balina omuze kasita ng'avuga adduka adda gye gali, kuba bo tebagamanyi. Ow'amagye bw'awulira essasi kyasooka kusoma okusinziira ku kubwatuka kw'essasi eryo omundu ki, buwanvu ki, okusinziira ku saawundi opima obuwanvu bwe livugiddemu ne sayidi we liri, then n'onoonya ndaaki. Era tukkiriza nti ffe mu magye batugamba bwe bati bw'owulira essasi kitegeeza oli mulamu, gwe terikukutte. Bw'owulira amasasi nga gavuga ng'omanya gwe oli mulamu, kyova olaba nga tebannamuteekayo basooka ne bakuba amasasi asituke. Bw'atasituka kitegeeza yafudde. Era oyo nga bamuziika tebaziika w'amagye nga tebakubye masasi. Kuba ayinza okuba nga twamumisinterpretize ng'omusajja yabadde agudde cover. Kati tukuba tulekayo akabanga yenyanyamule, bw'atenyanyamule aba yafudde, bw'ataliwulira aba yafudde. Okitegedde ekintu ekyo? Kati gwe wenna atawulira bulumi bwa Uganda wafa eri Uganda wafa, gwawulira obulumi bw'emmwanyi, gwawulira obulumi bwa Museveni, gwawulira obulumi bw'obukulembeze bwa Uganda, gw'oli mulamu gwalina otugasa. Era waliwo abantu abanyigidde ku nsonga eno ey'emmwanyi bazze nga bakaaba n'ensirika, kuba nabadde nkitegedde kati gw'oli mulamu eri eggwanga, kati gw'otugasa. Kubanga essasi eri ebyobufuzi ebiri egundi e Uganda gwe waliwulidde bwebwo, kati gwe otegeera bulungi nnyo era oli mulamu bulungi nnyo, ogenda kuyamba Uganda. Kati abatabimanyi, okimanyi waliyo omuntu atamanyi byabadde mu palamenti nga atali Uganda, oyo mufu. Waliwo omuntu ng'enkulembera ya Uganda Museveni gyatukulemberamu tebimukwatako. Ne bw'aleeta ab'amagye mu palamenti ne bakuba abantu ne bawalaawala Shami mu malenda ne babakuba bigunize ne biyingira mu palamenti, ye tebimukwatako, oyo mufu. Kati gwe wenna eyabiragye ne bikuluma, gwe gwe njogera naawe, nebaza Mukama olw'ekyo. Naye tusokeko mu kitabo ky'okukungubaga. Wulira okukungubaga essuula 3 olunyiriri lwa 19 okutuuka ku lwa 23. Kungubaga 3:19. Jjukira ennaku zange n'obuyinike bwange. Abusenswa n'omususa. Olwabiri emmeeme yange ekyabijjukira era ekutamye mu nda yange. 21. Nkijjukira ekyo kyenvudde embeera n'okusuubira. 22. Kwe kusaasira kwa Mukama waffe obutamalwawo, kubanga ekisakye tekiggwaawo. Olwabiri mu 3. Kiba kijja buli nkya, obwesigwa bwo bungi.
ebyo bye muwulidde ebigambo bitukuvu nemuddamu nti Katonda yeebale kati kanzireyo olunyiriri ku lunyiriri wulira Kungubaga 3:19 jjukira ennaku zange n'obuyinike bwange abusenzwa n'omususa jjukira okukaaba kwange obulumi bwange n'obuyinike bwange omusajja yavuunula ekintu kinalabika yali musajja w'emawokota muganda w'emawokota